kasooke nfune ono ali mu Yisirayiri ayongere tusigire ekifaananyi muganda wange mbadde nkomyewoko sofa akaseera kali ke twogereddemukko temunaddamu kufuna ata obulumbaganyi bonna temunafunawo attaka yonna kale kati eyo system yokka eri kulwana kati ku bizuka ebyo bagiyita R3. R3 is an intercontinental ballistic shield. Israel yali yakadevelopinga ngera yakola record mu nsi yonna bwe yakuba ekizuka mu outer atmosphere ekyali kiva e Yemen. So system y'amaanyi nnyo erina capacity esobola okukuba intercontinental ballistic missile yonna esindikiddwa ku Israel kuva awantu wonna ku nsi ku planet Earth yonna erina coverage. Nowoba oli China, nowoba oli Australia, n'okasuka ekintu kyonna ku Israel erina capacity ekola ki ekinterceptinga. Kati eyo system erina kye bayita radar, waliwo detector nti projector weyingira obwengula eyo detector radar egiraba. Kati waliwo decisions ezamangawo ne calculating by algorithms neraga speed y'ekizuka obuzito bwayo newegenda okugwa. Kati awo tufunira information etuwa communication ife nti mweteketeke mugende mu shelters bweba oli mu kibuga nga Tel Aviv nga balabye nti kigenda kuba Tel Aviv nga mwemufuna alert abe Tel Aviv nga mudduka mu shelters. Kati ku kino ekya Iran kyo essaawa y'okweteekateeka mpanvu mukko okusinga ku bino ebyeggaza ba Hamas ba Hezbollah kuba kiri kyo it takes time. Let me say approximately, let me use 15 minutes nti ofuna alert esooka abo baba bamaze dola bekizuka baba balina satellites zaabwe lo orbiting baba balaba ekiri mu Iran olwakasuka bakiraba ne balaba type y'ekizuka ne bategeera speed yekiddukirako ne bamanya wekigenda okukuba kati ne babawa alert ne mukola ki ne muyingira mu kwekweka. So eyo system eri multi-layered to the level nti Iron Dome nayo erina threats zeeyamba kuba mu lutalo oluwedde olwa June last year gundi David Sling yasobola okukuba gundi ballistic missile kya surprising ensi yonna kuba wali twali tumanyi nti ekomye ku rockets. Kati waliwo enjawulo ku rocket ne missile okiraba rocket ntono ku missile ate missile yo ziri mu bika waliwo ze bayita ballistic missile waliwo ze models bayita hypersonic okitegeera zonna ziri mu cruise missiles so zonna they differ based on the payload of which is supply explosive oba speed gyeddukirako okitegeera. Yeah, so that is exactly what is happening nti system eri able kudetectinga ne interceptinga. Kati eyo system nga nkugambye nti eri multi-layered osanga nti waliwo batteries za njawulo ziri position in different places kati zonna zi-integratinga wamu okulaba nga zi-defeatinga aerial threat buli ekiri mu bwengula. Era ezo drone ze muwulira system ezayi gye yazimba gye bayita Iron Beam eri laser kuba yakendeezako ku bbeeyi. Iron Dome yo oku-intercepting ekizuka kyalinga between $50,000 to $100,000. Kati ne bakendeeza price eyo ne ba-introducing a system empya ekozesa laser. Era Israel yemu ku mawanga agalina technology ey'amaanyi ya laser nti just eraba drone n'egyokya era drone zijja kati saawa eno either bookya n'ekyo oba bakozesa ennyonyi. Abasajja bali determined nti ne helicopters apache zibeera mu wengula zi F-35 nazo ziyamba. Yeah, so that is the situation we tuba tuyingidde mu arena ya air defense balungi nnyo. They have developed it over the years. Yensonga lwaki olaba nti entalo zibeerawo naye abafa mu Israel baba batono nnyo ku nsi gye baba balwana nayo nti bateekawo ebintu bingi yes ebiyamba abantu okwesafeguardinga. Victor yesebo